Ugandan lifestyle. Omuko adadi lugolobi ono yasalawo kubeera nga ayanjulwa nkuba Kyeyo Sofia Nakafeero mu mwezi ogw'omunaana ennaku z'omwezi 9 guno omwaka. Oluvannyuma lw'emyezi 2 mbono n'akwatamu ebibye olugolobi agamba n'ebibye n'abitwaliramu okakkananga munnange atunudde gye yava n'amuviira. Adadi kino kyamusiikuula emmeeme era kimutanula okustuukira ddala okugenda ku buko abanje ebintu bye byali yatwalayo. Ensonga zino eno ati yasooka zitwala mu famire na mu bamateeka, yasala okubeera nga ajja mu mawulire yeekubira enduulu alaba oba asobola okubeera nga ayambibwa. Atwala ofiisi ekwasaganya ebyabafumbo n'abaana mu disitulikiti y'e Kayunga. Collins Kafeero asobodde okubanga bano abasisinkana era n'abatuuza basobole okubeera nga bakkaanya. Bano nno batandikidde mu kuyomba wakati mu kuwanyisiganya ebisongovu. Ye Lugolobi agamba mukyala we akyamwagala era akyamwetaaga, biri byonna ekyamuleetera obikola gwali mukwano. Nkusaba okumewaka ofumbe ebyo byetubadde ko tubiveeko tukole ebitutwala mu maaso, naye nga nagenda okusalawo nti kangende ewaabwe anyanju nga mwagala era namwewunyiza nnyo okutuuka okugenda. N'omukyala mu bigambo bye agamba nswadde ekimala wagenda mu mawulire n'onswazaswaza mwe natwala ebintu byo nga tesaabitwala, natwala byange bye nali neegulira, kati sikyayagala era ne bwenkulabako ampuliranga n'emmeeme eyagala kunzira. Okusinziira ebibaddewo n'omwami obulumi bwannako nti namu tukite, nze nsabye obusabe mutima mungi twawukane. Kati mu bigambo bino newankubadde bano basobodde okubeera nga batuuzibwa, buli omu asonyiwe munne, buli omu ategeera ensobi ya munne ate obulamu butambule. Ye omuko Ali Sali agambye bugambi nti ekizibu kya mukoddomi wange ayina ebigambo bingi. Kale naye nze kyenyinza okubeera nga njogera ku nsonga eyo, ebintu binene eby'emikolo tewaliyo mukolo mutono. Adadi agamba nti omukyala yagenda okujja mu bufumbo ng'alina olubuto lwa mwezi gumu, kitegeeza yagenda okuvaawo ng'olubuto luli myezi 3. Era wano yagattako ebigambo ebirala nti omukyala ono alina okubanga bwe yajja mu maka ge yajja ayinayo omusajja omulala n'ebirala. Newankubadde ye yagamba nti babadde beekwanidde era nga beemanyidde emyaka 8, era Nakafeero nti yatuuka okugenda ku Kyeyo nga ye n'Adadi omukwano gubasaza mu kabu. Bwe twogerera ensonga zinene ez'abantu abaagala na bannange, osobola okubeerawo ne weesiba omuntu naye ng'ekyamazima takuliiko. Omuntu wakuyambanga n'akubikkulira kikyawulira ne kikyali, ate tosika muguwa. Kubanga omukyala ono asobola okubanga ye yalabanga mwami Lugolobi, oyinza okuba olinayo omukyala omulala kuba oli musiraamu nga ye tayinza kubeera namba 2. Kyakubiri ate naye ayinza okubanga okubeera naawe ekyamazima akuyisaamu amaaso olw'ebyenfuna byo. Mukyala wabanga yagenda n'akola akasente ke n'asobola n'okuzimbawo akayumba ke, ng'okyali awo mu bupangisa weetetenkanya, aba alabira ddala nga future tekola ki teri watewa omutunuulira. Si bye bano abawala boyinza okugamba nti wa myaka 21 oba 22, wabula mukyala munnange be bano b'ogamba kati aggumidde asaanidde okubeera mu maka. Ate n'enfaanana ye simbi, mukyala afaanana bulungi. So tulina kimanya waliwo abakyala ensangi zino asobola n'okwanjula abasajja abasukka mu 2. Mu 2010 mu bakadde n'atwalayo asooka, 2015 n'atwalayo owokubiri, ne 2020 n'atwalayo owokusatu. Nze nina ne gwe nali ndabyeko nga mu mwaka gumu ayanjula abasajja 2 mu mwaka gumu. Asooka n'amutwala, oyo ne baawukana, oli n'amusigula, n'amusigudde n'ajja
ate ng'oli yasoose tabanja bintu. So nze ndowooza nti ebintu binene eby'obufumbo, ebintu ebyo by'omukwano bisaana kutegeeragana, era olina okukola ekintu nga katokakiddwa. Bannange bw'oba olaba nga sente zo zinaakuluma, temwesonda mikolo. Omukolo bw'abanga budget ya bukadde 2 ki ekikulisa looni ng'ono bagamba nti nno yasingayo endagaano y'ettaka lye n'asingayo ne kadi ya piki ye, omukolo okusobola okubeera nga gukola ki gubeerawo. So mu mbeera bwetyo gwe abazadde batuukirire nti munnange mundabye obusobozi obuli mu kiseera kino eno bwakukyala kyala, kubanga tebakulimba nti omuzadde nga kituufu omuzadde tali ku byanfuna nti ekimusanyusa kwanjulwa oba mwana we kumuleetera musajja n'amaliriza ate n'agenda n'amutulugunya. Nedda, abantu tubalaba bagenda mu biddala ne baleeta ebintu biyitirivu nnyo, naye oluvannyuma nga buli wiikisi 2 alina okuba mu kyalo ew'abakadde be n'abagamba embeera ekalubye ne bamusindikira ssente. Omusajja n'amala mu bufumbo emyaka 10 naye nga wabewo omukyalo ate bebalabirira amaka ge. Omwana yabamugoba ku ssomero nga basindika, omwana walwala nga basindika, kwegamba ye abanga agamba nabawa ebyange kati nabo bali mu kisasulira. Okiraba abantu bwe bato nabo gye bali. Ekikulu kya byonna, sooka weetegereze munno naye akwetegereze, ogende okumuteekako akazito nti munnange tugende tuyanjule, nga tirisitiko olina w'osobola osinziira ogamba ekyamazima omuntu ono ngenze antutte mu bakadde naye mulabyemu kino. Ego omuntu akomyewo ku kyeyo mwezi eyo gwakubiri, gwe n'obuguma awo n'ogamba kankwesooke. Abamu mbu bakikola asobole okubeera nga munnange akoze eki amwekutte, agamba bwe nagenda nanyanjula ewawe bajja kumanya nze abantu banaaba ensonyi, bakutwalayo n'omulala ne bamutwala. Abo abazadde abamu ggwe ebyenfuna byabatwalira ddala. Bamuleetera omusajja asooka yekenyekenye naga naye omuka talina kyavaako, kuva weyajja n'omwanjula talina birala byazindika, funa omulala anaasobola otulabirira. Okitegera? Naye ng'omubuuza munnange afuna omulala n'asobola obbalabirira, gwe baawo ne gye buli kati eno buli mwezi ewammwe asindikayo mmeka nga tewali. So oluusi n'abazadde bannaye mulina okubeera nga mugonzaamu ebintu, kuba ate kati ebintu by'okwanjula abantu bagenda babidaivatinga. N'osanga nti kati omukyala newankubadde yatobe n'abaana yalwanye n'abaana okutuuka we batuuse mbwe okuba kwanjula ate banjule wuwe. Omukolo guno ogw'obuwangwa okwanjula kugamba nti nno banjula wa taata guyina ensonga lwaki. Gujja tulina bino ebintu toli omusajja tateekeddwa okubeera nga alya ku bintu, tateekeddwa okubeera nga akola bw'ati. Kyawandiikibwawa nti mu kwanjula eva mulina otwala ebintu biyitirivu ebiti bingi, mutegeeragane. Taata waba ayogedde omutwalo n'ebirala mutwaleyo okwanjula. Kino kitaasa bulamu bw'abaana bo. Gujja yagala okulumya oli omusajja baleme mutwalira mukolo, naye ng'ate emikisa giva mu kika ekikye. Omukyala gwagabira omwana ono obukojja, obukojja bwe buzaala, obukojja bwe bulera. Oluvannyuma kino kye kiba ekika ky'omwana. Era ne bwaba kufuddeko era munnange oba otoba butobi kumuzza ku kika ki. Kati ebyenfuna bireme twabula obanga oyagala essanyu ly'omwana wo newankubadde taata we teyamukuza teyamulabirira n'ebirala, muyina okusala amagezi eri mukikolenga ddagala. Mugambe nti maama omukolo katugutwale wa taata wadde tiyeyisa bulungi wadde n'ebirala, ekyo kiyite. Naye tebakulimba nti waliwo ayinza okuwolekera omugole omusajja n'amuwolekera nga bagenze kumwanjula ku bukojja ne batamugamba nti munange bakuguzizza byoya byanswa. Biba byoya byanswa. Omuntu ategeera
baba bakuwadde byoya byanswa ate ng'omukazi maama yakuwadde omwana gwe nawe n'okunumba n'ogaba bampadde omukyala ngenze baba bakuwadde byoya byanswa famire eba tekumanyi gweotunuulira bano abantu b'owadde b'osanyusizza nibula otemwegenda okutuuka omwana ono munnange bamugambe ekikusumbuwa kiri wammwe genda olime simanya kubijja okole bwoti ne bwoti tajja kgenda eri ku byabukojja era alina kunoonya byawa byena ekika kye kati bulabirabira bina oba osazeo okukola mukolo gwa bwangu gwakwanjula bikole mu butuufu bwakyo so si kwambala gomesi nojja nonekanekana nonyuma nawe omusajja ne bakugamba nti no tugenda kuwanjula eri ewa maama nawe noga zesiina buzibu tugende abakuwerekera benyini bakulu banno era emikolo egyo mukimanyi nti abantu abakulu batera nnyo okusuka omugwa ne bagamba feyo tetujja kugendayo tetujja kugendamu ebyo bintu gwolwokuba olinamu kasente oluusi nogamba oba baganye nze kaŋŋende naye ng'ate bakulaga kya maaso tebakuwadde byoya byanswa maama ono osobola omusanyusa mu ngeri ndala nnyingi nnyo nga sina kumutwalira mukolo gwo gwakwanjula ebintu byonna byotutte mu mukolo gw'okwanjula oba oyagala sanyusa maamawo omusajja asobola obbigula n'abimuwa oba tanka oba bbaasa nga nayo gyayagala yataata we banagimuwa ejja muluma n'ebirala osobola obbimuwa naye nga kiri eri mukikoze kivuddewo nga tobbye muntu wane nno oba kibanga nze bwe nnaaba n'ennyumba z'abapangisa nga zange nosanga usigaalo nomugamba munnange oli mukama w'engeri gy'ataliiwo ku nnyumba z'abapangisa kati gwazirimu kwata okategera kwata nentuuka nga nawe usigaalo talina kyanyeze nawe tolina kyonyeze gwoza kimu kasitanze nabawa sente woba wa sente ze tewazimpaako era mu mateeka nsobola okwegaana kuba ne lisiiti togirina nze sikumanyi ne mu lujja tokola ki kati babeera nga bakwanjula mu lujja gwe bakwanjula mu lujja lwani mu nnyumba yaani ng'otandika kugamba eri bukojja buli muntu tajja kusekerera onoonya ne wotandikira munnange okwewozaako nti omukyala bamutwala taata yajja kugamba ewaffe akumanyi kubanga maama ne wanaakugamba ewaffe akumanyi at the end of the day nemikolo gy'okwanjula ffera tukimanyi maama takkirizibwa kujja mu kidaala so nfundikira ŋŋamba ensonga ezo bamaama bebeera bankizo nnyo kubanga bebalabirira abaana abo bebakuza abaana abo ate ebiseera ebimu n'abasajja babaddukako nebatabalabirira maama n'akuza abaana be naye kyembadde ngezaako okutuusa obubaka nti bw'oba oteeseteese nsonga yakwanjula gikole mu butuufu bwayo funa abantu abakulu bakuluŋŋamye wootuukira okuzuuka noga nti no kati ngenze kwanjulwa mukyala naye bagenda kwanjula mu maka ga maama naawe n'oguma n'ogamba katugende eyo kifu okukyala atulistiko osobola okugamba engeri gyenfunye mukyala wange ono kansooke mmanyi ewa maamawe n'ogenda n'ebintu ebitunutunu nibiba bingi si musango naye sinti ng'okikoze official nti bagenda nakutuuka munda ozaalibwawa ogenda zaalibwa bukojja oba olina zaalibwa waabwe wa muwala bwe babeera beeyisa bubi ng'empisa mbi empisa nvundu noonyawe out omanye nti no benabena wadde bwebiri naye omanyi nti ye mu famire eyo tunoonyeyo omuntu ayinza okuba n'omutima omulungi taata newaba n'omutima omubi n'ateekawo kiremya n'ebirala gwe tokalambira nti taata yagaana bw'aba yagaana tuula waneeno ne maama wo oba nazaalawo otuuse obubaka obutikke muwala we omugambe nti munnange omanyi nze nja sobola otuukiriza buli kimu naye eri we kiba kigaanye tekukyalina kyakikolera mukole ekintu mu butuufu bwakyo kale nze sigawa mulishiri